tugenze ku Susan Makula. Susan Makula nalabye interview yo nasoka tulaba interview yo ngawe wazayo property wazayo motoka nozayo ettaka nozayo obusenya nozayo haga ewa X obulira bawo pastor omutadde ku sport feba analyst wetuli tusoma okuva ku body language eye contact tusobola okusoma omubiri gwonna kati Susan novao juzi nenda ba tape yo nti wa dating omusajja nga ali 52. Ladies and gentlemen, bwomalo fumbirwa waliwo emboozi zoyina ofana zo. The more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli kati abantu bonna bazze bakuwa ekitiibwa gy'ogenda oyogera ni next abantu bagamba omukazi bayita ogenda muwummulamu bituli wadde nga n'ennamba gy'oyogedde si nnyingi wakwogera abantu babiri naye mu sitecha mw'oyimiridde nga muk'omusumba it is unbecoming ogenda ng'oyogera ku X. In any case ne X bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. One, nalabye ogamba mbuna dating omusajja nga ali 52 years nga nina 28 banno we bagambye is it 28 nogamba awo kati nze isimamba ntegeeyo nti tewali 28. In any case noba wali 28 omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 nena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima 28 n'obulwawo omuvubuka ku 34 ku 32 ku 36 ku 38 ku 40 ku 42 ku 46 mpaka ku 52 moso ne wubanga wamuyina kubeera abawala babayina. Yes, but at this point of time the disclosure is not necessary to making any sense. It doesn't. Olabikanga omuntu trying to cover up babini be bagamba owadde nsi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe embozo ziri so too good to be true. Mumbera mwe twabadde emabega back in 2000 omuwala akwate FX agize azze n'ettaka nga yetayina azze ettaka azze biki obigane abitwale wa maama wo wadde obiganye ng'obimulekedde ne laavu yennyini eri too good to be true. Mulenzi kyoyo musajja kyoyo you are trying too much to be good in the face of the people yet you don't need teweetaaga obadde kakazi kakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli but the more you are exposing your stories zikulesiimu ebituli kati wakwogerako ba exaba tetunnabala kuva waluzinga virginity ojjukira waliwo period awo omuwala watabaliranga onyumirwa bunyumirwa ojje musekererwe w'okugukira obe n'omu mu 6 kati bali bameka. Stop. Simanyi nali 28 ne dating omusajja nga ali 20. Why are you using the word dating? Gama nefumbira omusajja watu watano mwebi nafumita kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantu batambuliramu pikicha bwogenda otambula oyogera naina X pastor omutaddaawo naina no X wange oyo nomala tejjuzera ng'olina clip yemu nti nina X kati nina omusango naye yerooya ate ampisa mpo obuyambi kyokka ayinza okumpa paraligo. Madam kola ekintu kimu kasuku muganda kwata milioni 5 ekibatawaanya kyekyo kwata milioni 5 ekyulimbe mwogezi wo ojjalaba nga ebintu bitambula bulungi. Right now you are talking out of context. Stories zote zi inspiring neither are they supportive of what they say about you. Nze ndowooza oli kuki oli ku cleaninga closet as babini we bagenda bakwanika kati ngo olete ekifaananyi nti Susan mukazi wa kisamalayika I know mutima. This should be actions. Oyina silence nga kintu eki kufuna lubuto lwa pastor. Otherwise teri mbaga joyinza kuweera ng'ofumbi omwaka teriyo gwegezaako kikola olabe nti omuntu akwanjudde ng'oli muntu mukulu
ng'ayina family atayagala abaana balala ozimba ebyo byonna pastor Bugingo gwefuna lubuto bali baveeko naawe naye the more you are justifying to the world era nayina x nenzizaayo ettaka nenzizaayo kiss nenzizaayo haga era nembimuddiza kati abana bagamba baba bizaayo batya haga bagizaayo batya ne kiss kubanga you are not telling the story that should be in any case it is unnecessary tewali ayagala bimanyi ebyo bawazaayo kuba tewali bujulizi. It is you, the producer of the story, and it is you who closed it. Ekisitali what kuogera gwe kamanyira gwa kakasa gwagira eyimbuzo oboleta yachi nti nali 28 nendating omuntu wa 52 years. So are you encouraging younger girls to leave boys of their age close to their age ave ku 28 or inspiration kati wogamba wayina omuntu go dating nga ina 52 years mbate we natukayo nenda babo nabali nabo nembozi nga ba 52 awo ne manyandi murongo place. So you needed to go there kati wabaya kutwalayo nga amazo kwebakako of what benefit okumulekawo ye yali amazo tukiriza kyayagala bwo mala tukawo nenda bali banne ne age yabwe ne manyami ne rongo place nendi okanevaawo. Madam Makula, embozi is not doing you any service. It is doing you a lot of disservice. And at this point of time, Pastor naye inawe yeggalira nga toliiwo naddamu embozi z'ababbini ajaziddamu nga toliiwo kubanga buli ssaawa omukulyetingira doubt mu buki obulamu bwo bwayita. Omanya abalenzi ffenna abalenzi batiitiizi abalenzi tutya kyobola banga abakazi mu Afrika tebeeyabiza abasajja byama abasajja byama babitya. Oyinza okwagala oba tugudu n'ogamba omulenzi omunnange when nali 16 ne twekola ne kazini wange ate olwamala friend we nga naye anjagala naye nga in line of confidence mugenda omumala emboozi ng'omulenzi adduse agamba fe abasajja tuli tufumiintiriza nnyo ku ebyo yayinamu owaatano mu ebiri kati ali ekinaana mugumu. Kubafa abalenzi okwebaka ku mukazi ng'oli 25 oba 30 omukazi ng'ali 50 omanya nno oli buvubuka wabanga omukazi si yakuleese mu kikolwa naye weeveemu ng'oli 20 okwana omukazi ali 50 kizibu nnyo mbalenzi kizibu era nsi sikifunangako nze ŋŋendera mu mitende kati abakifunye batono. Omulenzi nti omuwala nti olaba obeera mwesi 1 omuwala ng'ali mwesi 6 n'akulema just abawala baba ne kirasi bayintimidating abalenzi. So omusajja kyangu okutya ne pulani ze ne zikyuka singa ayimagininga by'ozookola. This is why tosawasa mukazi ng'abadde yeetunda n'agamba amanya kiyinza okukuba omutima ewala ne pulani ne zifa. Susan Makula kwata milioni 5 oweereze ichuli mbe mwogezi wo. Kolanga abalala wezize mbagamba mugenda ne mbagamba tunembinyoma naye weetaaga ichuli okuba omwogezi wo. Kati ndi mwogezi wa Lakejjo tosobola buza Lakejjo kibuuzo nze nga wendi ndi mwogezi wa Joyiranda lwakuba manager we ansasula bitundutundu manager Roja nenga ndi mwogezi wa Joyiranda Katale yandi kando Pink abana bonna abato bategedde kwasa sente zo ichuli. Yes neto yinza kunyumya mbozi zikutaddemu doubt wajjo oli eno kati Susan oli wano okinavaamu ng'oli wano nga pastor akulekawo tonyumya mbozi zitajja ate awo tetuvuddeewo.